voted for me. Thank you so much. This is my first time to win an award. Nokubadde muliro. Race after race. Bachita pressure kuchi? Pressure tubaddeko. So if you see me so excited, it means I am really so happy about this. I wish my father was here today to see me win this. I'm sorry. Sb4, Uncle Charlse Awangude, High School Awards. Thank you so much. Award love you too. I love you, Mama. This is Umar on camera. My bodyguard. The team we win you. Anang Toyanzanyo, Toyanzege. Thank you so much. That's a Bamutu. Abatansa. Mukyala abakunda tukola ki tuseeyeya what are you Amanzaila. ayawaya Yes. Owangude what Chomanya. I can't believe it up to now. Nenjino Balonji Wangude. Country's top female TV personality. kitegeeza Okusanga na Nakata TV asaba bakkiririzaamu okunyomwa olumu nennafuwamu emitawange yamuumyanga nanga kimeekinga so ensonga zibasikwama safunye nnyo kubanga ndi mugumu ate nga ndiko omuntu embeji andiro omusango ki si wangu nyoye twensanga wanka wamu tutegeeragana ne mutwali wange n'afumbe paka gaki ate si wakuvaayo era kati abalabi baagala kumanya antaira kakibuze ku omukyala ani enteekateeka z'okubanga omukulu senkulu manda omusuulirawo omukalanda omukulanda Lwaki togambye balongo? kale abalongo aba basa tugambe nti abalikeze kati enteekateeka bisabu Gwe kyoba omanya toyinza funa mwami mulungi ng'oyo nga naye w'omulaba. Omulaba. Sb4 Media enkola y'essimbi ku mutimbagano nga essaawa zino mu Uganda sofa nga bwe tuli Sb4 amaanyi ogagyewa ddala okubanga okyakeepinga on essaawa zino egwa trendinga we tugenda ku TikTok we tugenda ku Facebook ku YouTube okikoze otya Sb4 just ekisa kya Mukama okola ekintu Mukama n'akiggusa olumu tukikolanga ebyokusaaga kati nga right now ekiriko kitrendinga mbaga ya Asia byatemba byaddala Asia bali mulavu ne Charlse byaddala teri muntu yatondebwanga talina kubugwa mulavu bali mulavu kyogamba Charlse agenda kubikola Asia bali mu honeymoon ndi ab'e Dubai tugenda baleetayo Dubai bagala talaga amawanga kugamba Asia wali ne Charlse ensi balindirire gwe kyoba omanye essaawa zino bali mu ku honeymoon babakolako bulungi mbaga yawedde kumanya bazadde ba Asia ne Charlse bakonekitigana bulungi bulungi nnyo era singa tetukwatagana singa bavaayo dda ne bulungi nnyo era ndi mwana wengenda waba Asia ndi mwana ne kakyayinywa ndoza buli wengendayo mama antika ekiwago ky'amenvu ba mukyala atunda bambi amenvu ne afuba nnyo okola nga mpa byonna ngamba mama bino bimala so enkolagana eyo ate wengenda waba Charlse mama n'omulaba nga atemettoka nogamba mama erito ndiritwala lwennadda nangamba otututte ekintu nemugamba nendama nze nkuleetedde nomuwaayo oba omugaati ng'ogwo kagamba nafuuka mwana nengera omunanansi naye tugambe naye azze naye omulese kati omunanansi tumukwatako alimu nnyo munanansi naye tumukwatako mpolampola twagala kumuzza mpola tolina mupapira mpola nga womujja ku munanansi nga womuwa ebirungi togenda kujja muntu ku munanansi nga tetomuwa wenamuwa mpola kyemmanyi myezi nga 3-4
ajja kubanga mulaba era enkyukakyuka n'enjawulo. Antairo bako obusembaire bannayuganda ne bafaani bo abakola ku TV abakuwuliriza abakwagala bakufollowinga baba alina amannya ameeru takaluma nakaluma. Obubaka bwange obusembayo njagala okwebaza ekisooka kya byonna abafaanizi bange abawagizi ba Antaila Tim Antaila mwebale nnyo bannaaye mulwanye okuba nga tufuna awaadi eno olunaku olwaleero. Njagala okwebaza family yange muganda wange Nancha Joan, I love you so much. My darling husband, Sb4 Media. Wakumugugu. Sb4 obako obusembaire bannayuganda ne bafaani bo Bannange tubaagala nnyo kubanga singa si mmwe singa tetuli bwe tuti tubaagala nnyo bwe tukolanga ensobi mutukube nga mugwe bazadde baffe mutukube nga muwumbawumba bwe bubaka bwange. yeah Goberera. nange wangoberera Tebakuta. tebanta nga